okuva eggwanga nga lyakava mu kulonda kwa 2016 abooludda oluvuganya ebyavaamu baabiwakanyizaawo era ne batandikirawo enkola ey'okuguguba oba defiance gye baategeeza nti mwe bagenda okuyitira okununula obuwanguzi bwabwe bwe bagamba nti bwabanyagibwako. Kyokka ne poliisi yababeera bubi era egimu ku mitwe emikulu ne gigombebwamu obwala. Ebyo nga biwoze eggwanga lizze lyongera okubaamu ebintu nga n'ebimu ku byo bibadde bisuza bannansi nga bakukunadde nga lumonde mu kikata. Ettemu ku bakazi mu disitulikiti y'e Wakiso beppo n'ebijambiya okwetooloola eggwanga bibadde nga kabonero kennyini akooleka nti Uganda eringa eyeesulise naddala mu nsonga z'ebyokwerinda. Wabula mu mpolampola ekitongole ki Internal Security Organization oba ISO kibadde kikola okuketta okw'enjawulo era tekyalwa ne kibaako abantu bekitandika okugwa mu buufu. Abamu ku bano baakwatiddwa kuva mu disitulikiti y'e Busia. Abakwate be tulabyeko bategeezezza nti ba kibiina ki FDC ekisinga okussa kinnaaki ekiramula ki NRM ku nninga. Omu ku bo gwe tutegeddeko erya John Kaseera agamba nti namukulembeze mu kibiina. I am a district mobilizer for FDC as well as a teacher. Ise egamba nti bano balina olukwe lw'okutandika okutabangula eggwanga omuli okwegugunga okulumba n'okwokya amaka g'abannabyabufuzi abalala n'ebintu ebirala ebimenya amateeka njolo. John Kaseera banne gwe basinze okusongamu olunwe ti ye yabayingiza mu kintu kino era bano banyumya n'enteekateeka zino bwe zibadde zipangibwa. Of course, issue gye twaliko nze anko yangamba ati muwerekereko nga simanyi gye tugenda kati bwe twatuuka mu kkubo ne tusisinkana abasajja bana babiri so ne tugendawo omusajja nali simanyi wena kumanyawo anko n'atandika okubakubiriza jasinga bano bwanyonyodde tusobole okuwagira party FDC to boycott, to make protests. In that protest to block the roads and to use things like pouring sand on the road, stones, logs on the road. To threaten the flag bearers such that they come out. Then we as supporters of FDC, we conquer the what? We overpower the villages. Bano balumiriza nti babadde batuukirirwa ng'abantu abeeyita aba People's Government nga babawa n'ebiragiro ku ky'ekyokukola. And once they come, they can't tell us the one who sent them, they can't tell us their names, but just instructions, then they happen to go. Waliwo n'akatambi ke tufunye akagambibwa okubanga kalumu ku nkiiko ze baatuuza okuteesa ku bigendererwa byabwe. Namba ya mayi ebana naye bali kutwenda tu naye nga abafo bagira bagisabi bizatazi baliku veterani baliku handira abakwate n'ejjebuli eno famire zaabwe tezimanyi gye bali. Kyokka ekitavaayo bulungi mu mboozi yaabwe kwe kubanga ekibiina ki FDC kyennyini kibadde mabega waabwe newankubadde nga beeyisa abawagizi baakyo. Nga tukyebuuza ebyo tuleeteddwa abavubuka abalala nga bano balumiriza okuba n'enkolagana ne FDC era n'ebikolobero bye tubadde nga tulaba n'enkiiko ezibiteekateeka babaddengamu. Meeting gye twasookamu era wala ka group kati kana kabagambye eno group ya Uganda yaffe ka group kali mu FDC ka group ka defiance. Baneera banokolayo omukunzi wa FDC omukulu Ingrid Turinawe bepone yakwatira ekibiina bendera mu kalulu ka 2016 Dr. Kiza Besigye okubanga babadde basaale nnyo mu nsonga eno. Era bagenda kuwa Dr. Rumu ne bamumitinga ne bamugamba kati ffe muze tulina group yaffe yeno era ffe tuli wamu naawe buli kimu ekiriwo tugenda kugoberera ggwe. Dr. nakiriza yamala okiriza nagamba ndi kati mpakwasiza Ingrid abamu ina activity yamu mwino gi planning then mugamba Ingrid oba ali busy mwino ogwitira mu Ronald. Mu ngeri eyeewuunyisa bano bagamba nti ne yali ssaabaduumizi wa poliisi Kale Kayihura yandibanga yalina omukono omunene mu nsonga eno. Kyokka akulira ISO Kano Kakabajenda kinaakiwakanyizza. Kayihura namuwa abasibe abaali batema ebijambiya
ye kennyini n'aba miitinga ekigo era ennaku ntono ne babata. Nagenda owa Muhanji Flying Squad ne mugamba kino kyemukola tekiriiyo, abantu ab'ebijambiya lwaki mubatadde nga kooti tezibasibye tezibasalidde tebaatuukako mu kooti. That is his opinion, but I don't know where he draws it from. Twogeddeko ne Ingrid Turinawe alumirizibwa okukunga abavubuka bano, kyokka ono n'ategeeza ku lukomo lw'essimu ng'ebyokumuwaayiriza bwe yabimanyiira nga gavumenti ekikozesa nnyo okumusibako amatu g'embuzi aliibwa engo. Ebyo ebintu twabimanyiira dda nekayura ng'akyali mu bukulembeze nga bapaledinga abantu okututeekako ebintu bye tutamanyi. Ekikulu nga baagala kutukwata era bulijjo batukwata ne batukwatira bwereere. Omuntu avaayo n'ayogera ng'ekyo yandibadde aleeta obujulizi n'agamba twamusanga wano n'atuweera wano ebbaluwa ne tubitwala wano mpozi oba n'aleeta ng'ebifaananyi ebiraga nti ddala kyayogera kiki kituufu. Turinawe agamba nti kino si kyakumujja ku mulamwa kubanga ye emirimu gy'ekibiina agikolera mu mateeka nga ne bwe tuwayiriza naye ku lukomo abadde ali Sheema ng'asagula kalulu k'abeesimbyewo okuvuganya ku bwa ssentebe bwa so lunaku lw'enkya. Ye Dr. Besigye we tujjidde ku mpewo nga tannakwata ssimu ye okututangaaza ku bimwogeddwako. Akulira ekitongole ki Isokano Kakabagenda nga tufunye eddoboozi lye asabye ab'oludda oluvuganya nti mu kifo ky'okwegaana bakkirize bye baakola beetondere eggwanga. The fanatical political opposition has to apologize to Ugandans. All these killings, all these activities. So we are trying very hard to contain the Chifesi, and we have partially succeeded. That's why you never hear of Sobis around. Ono era ategeezezza nti bano babadde n'enteekateeka nnene okutabula okulonda kw'abassentebe olunaku lw'enkya. The climax of all this is about to be conducted or timed with the current elections going on, especially LC1. Tubuuzizza Kaka obanga ddala emboozi z'abantu bano si mpangirire, wabula bino n'abyegaana nti kubanga bano bazze babalinnya akagero okumala akaseera. Ensonga endala gye tulekedde obudde okusalawo ya lwaki Besigye ne Ingrid Turinawe bakyalya butaala bwe kibanga ddala kituufu balina akakwate ku bumenyi bw'amateeka obubadde bugenda maaso mu ggwanga. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.